Bible egamba mu kitabo ky'engero wano engero essula enda gituukako njituuseeko engero essula 17 olunyiri olwa 28 tutandike n'olwa 27 Proverbs chapter 17 verses 27 to 28 emisingi gitandise mu maanyi ate n'omunyo kumajja kintabuli. Yes, he who has knowledge spares his words, and the man of understanding is of a calm spirit. Even a fool is counted wise when he holds his peace. When he shuts his lips, he is considered perceptive. Engero 17 olwa 27 azize ebigambo bye alina okumanya. N'oyo alina omwoyo ogw'emmizi muntu mutegeevu. Era omusirusiru bw'asirika bamuyita w'amagezi. Bw'abuniza emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu. So omugezi wabula nakyate kizibu mbadde ngenda ganti omugezi bw'omanya nti oli musiru ate toyogera kyembadde njala okwogera n'ekyo tekiriiyo gyekiri abantu bakimanyi nti basiru naye basalawo okusigala nga boogera ne mu busiru bwabwe. Otegerera ku kintu oli musiru nga tolina lisaaki amala ku kyoyogerako. Buli lwobanga ekintu kyogenda okwogerako tewakirabye n'amaaso go, tokyekakasa, tewakinoonyerezaako kimala, ne n'obanga ogenda kwogera automatically weebulirenga munda nti oli musiru. Era bisibisa abantu bana batera okwogera nga baddewo ekibaddewo najja nannyonnyolanga yakitandise n'okitandika nga bamugamba jangu oyambeko ku poliisi mu kunoonyereza kwayo. Mu kooti bisibisa okugenda okuwa obujulizi obw'obulimba tomanyi kyoyogerako ate oyagala kuyimirira okyogerere kikusibya mu bulamu obwa bulijjo. Kikusiba mu bwavu, kikusiba mu mbeera gy'olimu. However much tusabye nnyo tusiibye nnyo nga twagala genda ku ddaala eriddako, bw'oba omanyi tomanyi sirika, kubanga olulimi lwo kisumuluzo ekiggulawo enzigi oba ekiziggala. Bw'oŋŋamba nti America eri South Africa then ntegedde totegeera era tetunaddiru ndala gye tugenda kukola, naye ng'oba oli awo ng'ebiddako bye banagenda okukola naawe obadde byo bisobola. Naye kubanga oga nti America esangibwa South Africa kati sikusuubiramu okukola bintu birala by'amagezi. Olulimi lwogereko. Owa bodaboda bafuna omukisa kwogera. Wakiri gwagina ayina bachelor's degree yogera nti ndi muyivu naye mu mulimu guno nkola manje kwa kukola. Wakiri yogera ekyo. Bw'oba tolina kyakwogera n'okusirika nako kukutunda. Ababodaboda balegesa nnyo. Kati waliwo lwagenda okutwala gentleman oba omukyalo w'ekitiibwa asirike paka we batuuka, ate we batuuse afundikire bw'ati kulikayo. Mukama yebale kutambuza bulungi, ate webale n'okumpagira. Kati oliaga nti ono ayina customer care nebala omuwagira simumanyi. Kati n'olulala bwajja asinzira ku bigambo ebyo ebitono bye wayogera ebyali bigasa, n'abuuza nti omuntu bw'ati ne bw'ati, kubanga naawe wennyini byoyogedde ng'ava ku booda bisobola omuwaliriza okubuuza erinnya lyo.